Abakulembeze municipality Makindye bavuddeyo ne bategeeza nga bwe basobeddewo ekane mu kibira olw'abatuuze baabwe okukeera ng'ogenda ku yafeesi zaabwe nga babasaba obuyambi gamba ng'ebyokulya n'ebirala ebisobola okubayisa mu obudde buno obw'omuggalo. Banokoddeyo ekyensimbi emitwalo 10 gye babasaba okuva mu gavumenti gye bagamba nti nabo tebannamanya mitendera gigenda kuyitwamu okutuusa ssente zino ku bantu. Bwe batyo ne basigala nga bawanjagira bekikwatako okuvaayo okulungamya ku ngeri gye basobola okuyambamu abantu baabwe oba oliawo n'okubategeeza engeri gye basobola okulindiriramu obugabirizi obwo obugenda okuva mu gavumenti. Bassentebe b'ebyalo nga beegatiddwako bakansala ba municipality y'e Makindye Ssaabagabo bali mu mbeera y'okwekweka n'okudduka abatuuze baabwe nga babali bube ku ssente emitwalo 10 ez'abasuubizibwa okuva eri gavumenti mu muggalo guno ogw'ennaku 42. Bino babitegeezeza bannamawulire wali ku kitebe kyabwe e Namasooba Central Zone era nga ono ne basinzidde ne bagamba nti abatuuze basoose okujja ewaabwe nga babuuza we batuuse ku nsimbi ez'abasuubizibwa okuva eri gavumenti. Nze direkita wa Jericho High School twali musomesa wange n'obunawandiisi n'amasomero amalala ng'ojjekirya bali bubi olwekyo tukuba omulango tubandi bandifunyeeyo special attention ku bantu abo. Naye nga ffe tusuubira nti tawulikira tamanyi bifa mu kitundu, tusuubira nti ffe abakulembeze ab'ekitundu wansi ffe tumanyi omuntu asiiba enjala, ffe tumanyi owa booda, ffe tumanyi owa taxi. Kansala Faizo Walakira amanyiddwa nga cameraman ng'ono yakiikirira abantu be bonna mwaya Ngobe Mutundwe mu lukiiko lwa municipality y'e Ssaabagabo agamba nti abantu basoose okujja maka gaabwe era nga tebakomaawo n'ensonga y'okugema COVID-19 naye bagitaddeko nnyo essira wabula nga tebamanyi kikiddako. Ssaabagabo abantu abagiwangaaliramu ebitundu 7 ku 10 bakolera Kampala. Bwe baggalawo omuwaggalo ogwasooka ogw'ennaku 42 bonna baagaanibwa okudda mu kibuga okukola emirimu gyabwe. Batudde mu mayumba gaabwe naye ng'ekyokulya tekiriiwo. Kitegeeza nti bw'oba olowooza ku kudduukirira abantu ne ssente ze tuwulira ezigenda okuva mu ofiisi ya Prime Minister, Makindye Ssaabagabo yeetaaga butasosola muntu yenna nti onaakola kino tetumuwa, onaakola kiri tumuwe. Abamu ku bassentebe nga basomesa bagamba nti basomesa bannaabwe ku kana akadde embeera ebayinze nga beetaaga kuyambibwa. Tulina obuzibu amaanyi ti abantu abo baddukira gye tuli ne batubuuza ebibuuzo bye tutasobola kuddamu ne batusaba nga naffe obuyambi tetukola ki tetubiina ate nga ne gavumenti tetutadde mu nteekateeka yaayo ate nga tulina kubeera mu nteekateeka yaayo okulaba nga tutuukirira abantu baffe. Enkola bwegenda okubeera byonna tubiwulire eyo. Tatusobola kugamba nti Post Bank ejja kujja epaakinga mu kimotoka. Ffe twali wano nga tugaba obutimba. Gavumenti yandibadde twesigana nnyo kuba tubadde nnyo projekiti ez'amaanyi ezisinga ne zino eziriwo. Ng'ebyensimbi ebitadde ku bbali era embeera mu kitundu ekyo bassentebe bagamba nti yakibogwe nnyo ddala naddala ku byalo byabwe nga basuula amasasi ganyooka okuva eri ebitongole ebikuuma ddembe ekintu ekitadde obulamu bw'abantu mu matigga. Kyakulya nawe kakati gwe omusirikale bw'okwata essasi n'omukola kino omukuba bakyalibadde kyabugunjufu nga omanyi omusirikale nti oba olaba owa booda nga kitufu nga bayisiza mu budde oba weesa omuntu olina okukozesa ku magezi gera ge bakola ki ge bakutendekeramu okulaba nga omufuna kusinga okufulumya essasi kuba buli ofulumya essasi kitegeeza kuba kufa. Abamu ku batuuze mu kitundu kino ekya Ssaabagabo municipality abaali abazimbi aba boda zakati n'abali bakola emmere ya leero bagamba nti ensimbi zino ezigenda okuva mu gavumenti zandibadde ziweebwa buli muntu yenna awezezza emyaka 18 okusobola okulaba nga bawadaawadako. Naffe tuli awo twebuuza buli omu abuuza munne tubuuza abatukulembera abakyamanizi nabo batugamba bannaye naffe tetulina kye tubimanyiiko kati ssente zaffe tugenda zifuna tutya. Kyembadde ndaba ffe n'okufuniramu awamu bagambe nti buli muntu awezezza emyaka 18 omuntu oyo aba n'ebizibu era omuntu bagamba nti aba mukulu ayetegeredde kwaliwo n'abalina emyaka 18 ne batandikawo famire zaabwe. Kiraba kati omuntu oyo zemba njagala bw'aba nga yeewandiisa alina nini namba oba n'akakunga akalaga nti yatuuka emyaka 18 bamusindika ssente badda mu kubuuza bizibu. Byakyambadde Lawrence ne Ola Gabdel, Salt TV, Omunnyo.